Yes, olunaku olwaleero mu studio za Spark TV. Soko buze kubalabira Spark TV. Yes, tuli ku Spark TV ddala wano mbabuuzaako mikwano gyange mwenna. Tuli ku 21 questions ne Milka Irene. Njagala bagamba, where else could I be on this wonderful evening? Wow. Here on Spark TV with Milka. Wanji? Yeah. Ogezero oyogera oluzungu olutukone lumpita mlenga abannanga akoze atya. 21 questions. Olunaku olwaleero tugenda kubuuza kibuuzo ku kibuuzo teri kulandaga. Bawulira amannya amatuufu. Amanya amatuufu bampita Pius, Palaso, Mayanja Mulindwa. Okay. Yes. Okay. Gemanya gange. Lwaki Pius gyoto liteekako? Pius kubanga sinze nalyetuuma bazadde bange bwe balintuma ngenda otandika otegeera ng'eryo ddyo weeriri. Yes, naye Palaso neetuuma lyetuume. Abakyala bwe balabye nga tuwaniseyo posta nti leero tulina ggwe ne basooka bagwe eddalo waliwo gwensanze mu saaluuni n'abamyuka buli lwembeera mu kivvulu kya mwami Palaso oyo bw'ajjamu essaati nzirika buzirisi. Lwaki abakyala bagamba bwe batyo? Kyogera ne 17 nzijjemu essaati. No, eba favor nga Katonda yakikuwanga bwe kiri si kintu nti okisasulira ssente omukwano tegugulwa. So bwe baba njagala okutuukawo nkyebaliza Mukama era ne mbagaa temujjooko mwongere okunjagala n'okuwagira music wange nange nsiima. Okay, tugenderewo mu kiteeso olunaku olwaleero. Sanyu Fest. Kyeki ekyo? Sanyu Fest lunaku lw'amasanyu. Njaguza emyaka 10 okuva lwe nakoma okuva mu America. Gye mmaze nga buli mwaka mbaweereza hiti ku hiti. Era nga namwe mu receiving ne mundaga obwagazi n'obuwagizi. Bingi bye tuyise bingi bibadde tufiiriddwa bangi ate ne tufuna bangi. Naye era tusigala tugenda maaso so njagala kwolomba yimbire okuva gye natandikira alwo abatamanyi nti naliko child star nga nze Lizard. Waliwo akayimba ako njagala mkyagale mndigide. Njagala kuviira ddala eyo then tujje nga tutambula paka wetutuuse kati music mungi ntegese bingi waliwo VIP setting waliwo ordinary setting bayimbi bangi and security area banji ndine Spark TV it's gonna be bloody. So sanyu eriyo nga 17 May erugogo mwe namba ise ba Helena ne ba Shakira atenga byabanene edition. Okay, ekyakijagala omanya kyetagisa ki omuntu okujja mu Sanyu Fest? Guda ticket yo ate kijja kwanguyira nnyo ng'ogenze ku quicket kati kubanga ku quicket ticket ziri early bird ticket so za mitwalo 2 n'ekitundu naye ku mulyango zigenda kubeera z'esatu kati gwayagala okujja abagala okeera abagala okugondeze wamu kiba kirungi n'ogula ticket yo kati ng'ekyali early bird nojja. Ku stage ogenda sooka tukubira kayimba ki? Ayo surprise. Tubeereyo just. Mubeereyo njagala babe ate n'abatabeeyo nabo we muvayo tembanyumiza. Njagala ebibeerayo lugogo bibeere nga byawa. What happens in Lugogo stays in Lugogo. Twagala Lugogo egogome. Okay. Tugendeko Mayanja family. Mwena muli bayimbi? Yes, but no. Professionally, no. Family wise, yes. Abantu bonna ewaffe baali bayimbi lwako abamu tebakitwala professional so temwabamanya tebakola music wa mulimu bamukola wa kunyumirwa nenga yes. Tuddeyo ko mukula bwe mwakuli waka walinga watya? Ewaka waffe taata waffe yali musajja mukozi nnyo old school nga akeera ku makya agenda kukola ssaawa nga 2 nayingira ekibuga n'akomawo lwaggulo ssaawa nga 3. Maama waffe yalina part time job nga ku Lady Liberty ewanaalongawo nga ku Wilson Street ng'olumu abeerayo olumu tabaawo kati ewaka twasigalanga nnyo nga twerabirira twabanga olumu bano n'abooluganda nga tweyamba ne twerabirira ne tweyigiriza. Buli omu bwe yagendanga kusomera omuzejja gwe yajjanga kusomero ng'aguyigiriza munne. Buli omu bwe yajjanga n'azuulayo ekyokuyimba ng'akireeta ewaka. Ani asooka okuyimba ku mmwe? Omuntu eyasooka okuyimba ewaffe yali nga ngase n'abazeeyo bamu baana. Bonna famire yonna? Mu bonna maama wange yayimbanga ng'ayimbawo nnyimba za Eri Wamala ng'abeera ettaala bwe yamya nseeti ne nkulaba amaaso nongamba makyalinga kitya ng'abanyumizaako. Kati awo ne kuddako ate muganda wange omugenzi Humphrey n'ayimba ne kuddako awo Chameleon ne muganda waffe Henry ne bakola band gye bayita Prestige nga baana bato. Then for as long as I remember from home tubadde nga tuyimba okuva ewaka ffenna. Tukumanyi oli muntu eyali atravelinzeeko n'okoma wano e Uganda. Kiva ku kino osalawo n'ogamba nti kwotandika okuyimba?
okuyimbako kwandimu n'okuva wano nali nkwagala naye nateekebwa ekirooto mu maaso kibayita American Dream. They sold me the American Dream nga bw'okiraba nga olaba kisinga ku bino by'olimu ogenda eri neŋŋenda naye ate bwe natuuka ne nzuula nti okuyimba nkwagala nnyo okusinga ebintu bingi so ate ndabika kwe nali nsinga okwagala ate nga kyali tekijja kuba kyangu nnyo ku breakinga mu America na mu state mwe nali nenkomawo e Uganda naye ekyanjagaza okusigala ennyo wano kwe kubeera nti nali mbaddeko omusibe mu nsi etali yange so okubeera nti nasibwako mu nsi etali yange kyanjagaza nnyo eyange kuba najjukira eyange chances meka ze yampa wano bagaano gaba nti ennume ekula bigongo so naye ate waliyo ensi ng'ennume tekula bigongo ennume kasiteegwa ekigo kimu ng'eba ewedde so nenzijukira nti ewaffe ate yewasinga ne wannyumira nnyo nenjiga okwagala ekyova olaba eno ensi njagala nnyo abantu bagyeyagaliremu tugyeyagaliremu nga tulina freedom kubanga oli advocate agamba abantu bannaye temufuluma Uganda enyuma njagala emirembe nze omu ku bantu abasobola n'okugaana okuteeka ebitaala ku kkubo ne zikamera kubanga zigenda tulaba nga tunyumirwa ate ng'enkulaakulana bwe gyezireeta naye nga zimalawo emirembe so nze ndi advocate wa mirembe njagala nnyo essanyu njagala abantu bajje ate si bannayuganda bokka njagala n'abavudde ebweru bajje banyumire eggwanga lino kubanga lirimu ku mawanga agakyalimu emirembe ejja ddala nno. Ojaguza emyaka 10 mu industry bizibu ki by'ozosinkana okuva gwe lwatandika music industry gy'ogamba nti kano Milk sirika erabira? Ebizibu byempiseemu bingi sola kunfiiriddwa emikwano nfiiriddwa ab'eŋŋanda mu music tukoze ne tukola ssente neziga ebitongole ebimu bizitwala nga tezituuse ku bannannyinizo mubaddemu okufuna mubaddemu okufiirwa tutaaza ebimu ne tutafuna ne bitusala ebimu ne tutala Mukama n'atuwandako akalusu ne bikola ebizibu bingi abantu tukolera abantu boogera kati bwoba okolera abantu miliyoni 5 ng'eziri mu Uganda kitegeeza olina emboozi miliyoni 5 ez'okwanikula so si kyangu naye nga n'ebirungi mu ebiri. Waliwo okugamba nti kano sirika erabira Milk naddayo eka ne ŋŋamba bannange kano kabaddewo naye Aizulu sirika erabira yali soma concert nakola soma concert awo ekyaddondo nga ndi muvubuka muto neyi yasibitegeera. Walina emyaka emeka? Nalina ndowooza emyaka nga sigijjukira emituufu naye nali mu early 20s nentegeka kyaddondo eyo netantambulira bulungi mulamwa gwe nategeka byali bingi etime yange yali tennatuuka so ekivulu ekyo kyanziza nnyo emabega naddeeka kyantwalira ebbanga okurecoveringa from the losses ze nakola mpozi n'ekirala lwe nali South Africa lwe nagwa mu buzibu e South Africa nakyo kyansigalako nenzire nga Katonda kyovola ndi mugumu kuba nkimanyi kisaawa yange tennatuuka. Sanyu Fest eno gwagitegese oba waliyo omuntu akuli emabega? Sanyu Fest eno nze ngitegese. Kuraki? Ngitegese olw'ensonga ndudde mu industry nina experience emala ogitegeka. Ekyokubiri abantu buli omu alina ekigendererwa kye mu nsi kati waliyo abantu abamu nga yandiyagadde ogitegeka naye nga ayinza okuba tegeka gyagala otegeka si gye naalyagadde oba aliyo abantu abamu nno ennaku zino beeteesa ne bakugula n'okugula concert ne bagitegeka ate ne batagiranga basobole okuggyawo omuntu yenna bo gwe baagala omuvinga so politics mungi mu music industry tumulabyeko tumuyiseemu so at this point njagadde netegekera okukolekera concert yange njiwa abawagizi bange nganze bwe mpulira bwe nandyagadde ebeere nga Saudi yawuddemu bawagizi lwa politics nga Saudi yawuddemu bawagizi lwaki nga focus eriemu the brand Palazzo in Lugogo. Oli muntu ali busy nnyo n'osobola dduka ku ground oba olinayo amagye ga Palazzo agali mu terms? Mukama anyambye brand yange eruddewo so si mpya luli twaddukanga nnyo ku ground ng'olina okutegeeza n'abantu ki kyoli ng'omuntu alina okumanya omuyimbi alanga yaani nga tonnaba kumanyika naye kati ekirungi nti kati erinnya
abantu balimanyi ne music bamumanyi bamusaliddeko birthday bamukoleddeko embaga abadde mungi so si wakunnyonnyola so just kubajjukiza date bakunga kate kasitantudde ku Spark TV walala akayimba kana akapya ketuyina video gikola ddi video yako akayimba njagala gitanga nvudde mu concert I'm okay igenda kuba efuluma nga tuvudde mu concert obajjukiza kayimba ndoza akagenda okwebaza abantu nga tuvudde mu concert wasinzidde ku kyo kawandiika akayimba ako nakawandiisa olw'ensonga bingi ebibadde mu ggwanga bingi ebintuuseeko ng'omuntu waliwo ebimu nga baasi ezimu nga zintomedde n'endowooza nyinza n'obutaddamu kutambula kati nga bwe nali ku stage nemenyeka amavivi evivi lyamenyeka nengowenga through a major surgery nentuka n'okukuba tours nga ndi mu kagaali natunula nga ndimba mu kagaali nenzijukira nga mbukabuka ku stage nendaba how valuable it was to me nga sinnabasobola kola nga sinnamenyeka vivi kati ekyo ekintu byonna tubiyiseemu ne tugenda mu concert ne bagiteekako concert ne tuvaamu ekyo ne tudda ate muganda wange Humphrey n'afa kansa ate tuba tuli awo ate bingi Chameleone n'alwala ate Chameleone mugenda ate n'antwala ne Wizo ne tosigadde b'omu buvunaanyizibwa naye nga byonna njagala obajjukiza nti omusajja afa masajja kyova olaba nti I am okay bingi byempiseemu but still I am okay bakuyita ladies wine ow'omukwano ayiweereza abakyala obuyimba obusendeekerevu lwaki ndowooza music gwennyimba bw'omuwuliriza nze nagaana okuyimba music alimu ekigambo kyotasobola tuulaawo n'owuliriza ne maamawo nyimba zange zonna bw'oziwuliriza ne maamawo ne bw'aba ali awo nga muli emmere mukanya kulya nga bwe muzina so abantu baagala nnyo music gwe basobola okurelatinga naye bw'otunuulira katalogi yange erimu ennyimba ng'ennyimba ng'olwa birthday lwimba olwo luleze abaana n'abakulu banti bagamba batukuza tubakuza lulimbazi lwa maama teri atalina maama ate buli mukyala yenna ategeera aba yeegomba okuba maama oba okuwa maama ekitiibwa abawagizi bwe bano bambuuziza ekibuuzo nti mwami Palaso bwe bamukyawa yeeyisa atya mwami Palaso bwe bamukyawa amenyeka omutima akaaba n'asiita obugere n'agwa n'ajjamu n'essaati n'alaajana naye ate munnange lwakuba nti kyabuntu omuntu omutima guba mutima nange siri mpologoma siri robot nina omutima olaba n'embwa eba n'ebbuba esanga mbwa ginayo neegiruma anti kyekyo kyennyini ebbuba liva mu kwagala teri awubira kyatayagala waliwo eyambuuziza ekibuuzo nanga Milka tova ku seeti eyo nga tobuuziza mwami Palaso yaŋŋambye nti alina abaana babiri naye waliwo omwana asojja munne ate we bareactinga amusojja ng'amusunako bw'ati kati amusunira mu nkukutu ate ono bw'ageza neyeerwanako n'akuba n'addiza ate ono ng'akaaba waliwo yali akusunyeko mu nkukutu bangi mbasanga eyo ne mu buntu ne butali mu nkukutu oli akulumba ne mu bantu nga balaba ate bw'okyuka n'omugamba what are you doing ate n'alaajana banzita kati kyuma kigaya mayinja ng'oteekayo ebigere ensanafu etambula egaludde kakati yennyini ayinza okujjaawo mu buntu n'agamba Milka ng'ensi eraba ate gwe bw'okyuka ne bagamba ate yali mulese kati rabayo bibaamu naye nga at the end of the day fenna ensi etumala tusobola oginyumirwa omulungi ali ku Spark TV oli ku 21 questions omukulu nsuubira ebibuuzo abizeemu byonna bye mwetaaga okuwulira njaga okujukiza banaffe abateekamu ensimbi banaffe abanumidde bagamba goyina mukwano yeetaaga ssente basobola okwewula ssente ezitaliko omusingo gwonna gwe kyolina omanya nti balina abantu 80,000 mu Uganda babeesize ne babeewolako ssente era bizinesi zaabwe zitambula bulungi kyolina okukola genda ku simu yo genda mu Google Play Store downloading Numida app ojja kuba obafuna bulungi abeetaaze bakubire ku namba 0800 1024 ate gwe munanga yagala baweza ka WhatsApp message osobola baweza message nobabuuza ebibuuzo ebisingawo yes osobola baweza ne ka audio byonna babiwulira era bajja kuyamba ku 0787568903 njaga okwebaza omwana omuwala esi anyambaza asangibwawo ekasubi amwetaaza osobola omufuna ku 0776226662 mwami Palaso bagamba mbu eno gang eya bagiyita batya gaali mbu eyiyo yesinze mu Uganda egaali gwe tokwatibwako egaali eyo gyogerako ki
otangalize mu bannayuganda batakitegeera lwaki ba artists kibuuzo kiri ki? Yes, mbo oyina eggaali ekutambulirako. Tulabye abantu bangi n'abasumba ne baani bonna bonna balina ba bodyguard. Wano mu Uganda bakiyita gaali mbo. Gwe gaali eyo ojogerako ki? First of all, nze sirina gaali. Okay. Nze abantu benkola nabo bali professional, omu manager wange, omulala videographer wange, omulala driver wange. Era mbalaba bali mukola mulimu gwabwe. Security yange eri professional. Okay. Kati abantu abamu bakole amagaali ne bajja bagaleeta mu security ngeri professional. Security eri professional. Bakugamba Napoleon, one man was equivalent to 6 million men on the battlefield. Wow. Kakati ojja kulaba wa video goloza akwata bukwasi video. Kumbe trained. Ali trained kukuma alina byakola emirimu ng'esatu bakita multitask. Kati alina ba video tugende. Ogende otukengo wa video trained commando. Kakati n'olw'ensonga eyo abayimbi abasi muntu wa bulijjo abayettanirwa abantu bangi abayagalwa bangi. Nze nina n'abawagizi abamu nga bantakudde enkovu mu mukwano webale n'akwagala n'akusika n'akunyiza. So kati omuyimbi yeetaagako obukuumi kubanga aba n'ekirabo ekyenjawulo. Tulabye abayimbi bangi nga birawo byabwe babifiiriddwa oba ne bafa olw'obutabaako obukuumi bwaki bwanjawulo. Kati omuyimbi usually bana abatali unprofessional ye bwakuba hiti ng'aleeta abayaye b'okukyalo aleeta ani aleeta ani. Kati abo abayaye jjukira gwe bobeera nga gwe mukulembeze nga tosobola ba controlling kuba bajje mu background zanjawulo tebali professional. Ono aba asika essimu ng'ono akubona eŋŋumi onagira ate omuyimbi oba ovaayo nga bagamba gwe yakikoze. So in the end nze kye ŋŋamba abayimbi bafune ttiimu eziri professional. Beera n'omuntu omanye nti wa security ono waaki naye kati ate ojja kgenda oleeta omuntu ku security ate ng'omujje ku kyalo omusisi wa ssimu agenda asika essimu ku muwagizi wo. Ate kivudde mu digital era eno nti abayimbi abamu bafuuse ba stars on TikTok. Tebamanyi how to deal with real life and the real audience. Naye kati bw'oba okimanyi ojja n'omufaani wange abamu bakyala bwe bajja timu emanyi bweyimirira n'etabatiisa bayimiri bafune ebifaananyi mugiramu abaana abato kati oli abatakimanyi akaana kato kajja osaba ekifaananyi guba mu ngeri kaagala ki. Bayimbi ki b'otuleteddeyo omwaka guno oba bw'oli mu training? Tulinayo Pretty Witty. Yafuuse na brand ambassador wa Olive Schools. Wow. Tulinayo Cool Boy. Ne Cool Boy mundaba mbadde ntambula naye akaka kamuzungu ako. Waliyo Fresh Gaza, Nine Parker, waliyo Kisha, waliyo Kissland Gaza, banange waliyo Destroyer Kirichi. Banja obe tulina babamu baba scrupulama ba graduate nga ba hash beats bonna kati bali mu business zabo. Akadde katuweddeko naye omukulu gwendi naye ayina ekitiibwa mu Buganda era sobola kuva wano nga simulese bambi omukulu asibula abalabi ba Spark TV. Bannanga abali ku Spark TV mwe namba agala ayise abasajja kabaka wa Uganda awangaale magulu nnyongo nkwagala nnyo kitange kuva lwankwatako mu ngalo siddanga mukuba kyekimu. Olimba nawe? Luli baŋŋaananga kati bakkiriza bukkiriza yankyusa kati kuva lweyankwatako mu ngalo nansiima batandika nokaya naye amusima teyamusima naye kati ekyo si kikulu. Ekikulu kiri nti beene gyempologoma gyeri twakajaguza amazaalibwa era beene ayisa abasajja wangaala ssibo taata beene ne maama n'abagereka agerekera Obuganda. Sigenda kuddamu obiwulidde musule bulungi mwera.